manyire ddala ewanga azze kwetundirawo oba azze kukola massage. Mu butuufu ogenda okwesanga nga tamanyi massage gy'abadde era ndowooza nga badde akola ebyo just byakwebaka n'abasajja. Kati nze wano ekifo ekyange omuwala wajja omugamba wano ozze kukola massage. Tozze wano kwebaka n'abasajja. Kino ekintu abasajja babannamwe mbakwatirira ne mbajja mu feeling. Babakwatirira eyo naye ffe tetukwatirira. Ffe tuba tujjanjaba bujjanjabi. Era abawala bange ne wembayita n'obatunuulira enjala zino ojja ziraba nti z'abasawo. Then tulina body to body. Mwana kolako body to body nakuslidingako. Lindako. Body to body yebetya. Yeno omwana gye yatugamba mubiri ku mubiri. Naguno omubiri gunyiga client ku mugongo. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Alan Cruise gemanya nyongero banirizaako yonna gye basinzidde okubanga ate mutulabira olunaku olwaleero luno nakutte ebigere n'entambulako bingi ebyogerwa ku mulimu gwa massage, bingi ebyogera mu pala zino bulijjo owulira ni massage pala ne sauna, era kigambibwa nti ebifo bino abaana ab'obuwala omulimu ogwo bakolebwa yusigwa massage gokka. Massage kyeki bagenda kitunnyonnyola era kituufu abaana ab'obuwala mu massage betundirayo, era kituufu abasajja bajja nga bazze bamalako stress okumaliriza nga abaana betunze bye bagenda otunnyonnyola. Olunaku leero nasazeewo ne ngamba kanondeyo massage pale emu ennungi ngende mbuuze emirimu gitambula gitya side eyo. Bingi bitambula ku TikTok, emboze nyingi ezoogerwa naye oba oli awo omukyala ali ewaka ne taata ali ewaka, bakyala bammwe ne bataata bajja eno mu massage mumanyi ekibeerayo mu sauna. Ebyogerwa bituufu. Olunaku lwaleero ndi wano ku Angels Massage Parlour wetuli olunaku olwaleero. Ndina omukyala Angel agenda sooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire awo emboozi agitubuulire bulungi yonna. Madam Angel tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa obbalaba. Buuza kuba tulaba n'oluvannyuma beeyanjulire bakutegeere bulungi n'oluvannyuma tandikire awo. Balamusizaako basebo ne bannyabo abatulaba baneno ku Alani Crew yenze Madam Angel pozi n'olyongezaayo Angels Parlour litambulira ku nze. Mukola ki? Tukola massage. Tukola massage ow'ebika byonna. Yes, kituufu ky'osoose okugamba nti massage muwuliramu bingi, ebigambo bingi, muwuliramu okwetunda abawala n'ebirala ebiringa ebyo. Nze ku lwange nga nze CEO Angel ewange tukola massage, tuli ba professional massage naddala nze. Ate kati bwe mbeera kafulumu ekyo ekyokukola massage n'abawala benfuna nze nsooka batendeka basasula okuyiga
ekiraga nti mulimu ekyaffe ekyange kyaddala nga nze nange mbiwulira nti beetundirayo kubeera nfuna n'abawala mu kifo kino kyennyini nga bajja bansaba omulimu guno awamu n'ekyo nga baba balina pala mwe bava kati bwe batuuka wano mu butuufu omwana aba tamanyi masaagi kubanza omuwala bw'atuuka wano nsooka muwa interview manyire ddala ewanga azze kwetundirawo oba azze kukola masaagi mu butuufu ogenda okwesanga nga tamanyi masaagi gy'abadde era ndowooza nga badde akola ebyo just byakwebaka n'abasajja kati nze wano ekifo ekyange omuwala bw'ajjawo mugamba wano ozze kukola masaagi tozze wano kwebaka n'abasajja nze bakira nti benfuna mu kifo kino bajjirira masaagi owa ddala singa omuwala yeebaka n'omusajja oba singa omwana alepingibwa ng'akola ku musajja mwakola nteekateeka kyeddako alani kisinziira musajja kyakoze ekyo ekyokulepinga omuwala mu kifo kino nze no nandigambye nti abantu benfuna mu kifo kino bantu babuvunaanyizibwa sisuubira nti asobola okukaka omukyala akaboozi k'ekikulu ng'akamukase bukasi kisoboka maybe basobola okiteesaako simanyi naye nze wano omuwala ayingira ruumu nga muwadde ebikola masaagi byokka muwadde oyiro muwadde amazzi mu flasika agookya muwadde baketi hot tawulo byayingira nabyo mu ruumu simanyi oba akukusiza akapiira oba ki naye nga nze omulamu ogwange wano masaagi so siringiriza nnyo birala naye ngaomulamu ogwange wano ku Angels masaagi tukola masaagi waddala era tuwonya abantu ebintu bingi like oba alumizibwa omubiri banina stress mukoowu bana batambula ennyo nga batudde banzimba bigere wano nze ndi nno musawo w'ebyo ne license nina license ya masaagi yes mukola kuba tusinga nnyo okufuna abaami bakyala bokka manya ku baami bokka tusinga nnyo okufuna abaami n'abakyala mbafuna naye batono bo batono okusinga ku baami nsobola ofuna abakyala nga 2 mu mwezi gumu naye ng'ate abaami bo baba bazze bangi nnyo naye nga n'abakyala tubakolako n'abaami era omukyala bw'ajja tumukolako masaagi omulimu guno gusiize ekifaananyi ekibi oba abantu abasinga bagufuna bubi naddala abazadde abalina abaana abawala abakola mu sawuna abakola masaagi omulimu guno abazadde abali abakula bakifuna bubi era balina ekifaananyi nti abaana baabwe mubaleetera okuyiga emize gy'okwetunda oli omu ku abo abaddukanya bizinesi bweti abaana bo bajja batya kubanga omuntu tayinza obbagamba mwe mubayigiriza naye mmwe abaana bo bajja batya abawala bemu employing ano webalinye ekibuuzo ekyo kati Alani olaba abawala bonna b'osanze wano bebereeta bandaba nga ndi ku mikutu egimu bangwako eyo kubanga show media njiriko era ne bajja oluusi ne bajjayo enamba ne bakubira madamu oyinayo ku mulimu n'omubuuza oyagala mulimu ki njagala gwa masaagi n'omubuuza omumanyi abasinga obungi baŋŋamba bamanyi kuba bamanyi bw'anakiŋŋamba nti no tamanyi masaagi sigenda muwa mulimu kati bw'atuuka wano nga nsooka mubuuza masaagi wali omukozeeko era wali omukolerawo oluusi nga ggamba nga mubuuza ebibuuzo byange muwaka interview awo masaagi bw'oba omutandika otandika naki kati bwe nkuwa wano muwala muno ne yeevuunika wali osobola omundagirako ky'oyinza okola kukira nti wange nga mukuwadde omuwala ogenda okulaba nga tamanyi kati nga mugamba oba tomanyi ogenda kusasula $5,000 kuba wano ninawo abawala bange be nayigiriza ne bayiga era be bagenda okusomesa nga nange wendi kiki osobola okutira abaana abawala
abaana abawala bo kyensinga obakuutira nga muwadde omulimu ekisooka kya byonna kye mbagamba wane wange tozzeewo kwebaka n'abasajja wano tozze kwetundirawo era mugamba bawala bange bano si bamalaaya nkibagamba nnyo wano tozze kwetunda wabula ffe wano tuli ba therapist tujjanjaba emibiri gy'abakira nti nga tuyitira massage era kyova olaba nti nno bagenda kukusomesa oyige kye tukola singa bibadde byakwebaka ebyo buli omu abimanyi naye kino kyo tokimanyi so olina okwegendereza ekisooka kya banna wano abawala bange mbakebera omusaayi olina okujja ng'oli mulamu oveewo ng'oli mulamu batugamba abasajja bakwatibwa mu nsawo mu bifo wano era babbibwako ebyabwe ssente wamu n'amasimu n'ebintu ebirala kituufu ssebo naye ebyo babisanga eri mu bifo bya bamalaaya nga bw'otuuse wano eno arani nsobola okugamba nti walina ekifaananyi kyewakuwadde kifaananyi like ekifo kyange kirina ekifaananyi kyolabyewo so nze nkimanyi nti ebyo ebifo by'abamalaaya tebisobola kubeera birungi like era obasanga awo ngera beeyisiza ddala kimalaaya so abawala bange ekifaananyi kyobasanzeemu bali awo bali cool era balaga kifaananyi like kyakujjanjaba abantu tewali kerere nti obasanze bawoggana banywa sigala balya mayirungi bawunyaawunya obasanze mu kifaananyi ekiyonjo bali kamu so nsuubira naawe ngazze okunkyalira osobola okubaako ekifaananyi kyojjaano ku angels ekikuwa ekyokuyiga kituufu omulya mamba ab'omu n'avumaganya abalala naye nze nsigala ngamba nti ku angels massage gwe nno omwami ali eyo andaba oba mpuliriza jangu nga like ozze nga oyina oba ekikuluma oba oli stressed oyagala ku relaxinga kino ekifo genda sangamu baana babuwala ba therapist bagenda kujjanjaba abakyala temubakolako abakyala tubakolako era bajja naye tebajja mu bungi nga basajja lwaki abasajja baagala nnyo kamasaaji abasajja abo bakola nnyo kankubuulire kuba ne bakyala baabwe eyo beewuuza lwaki abasajja babakola ki eyo mu masaaji abasajja bakola nnyo abasajja batambula nnyo babeera safaari bavuga bitrera bagenda ggulu wawe eyo yonna like batambula nnyo babeera bize nnyo nze ngamba oba okusinga ku bakyalo baki nawulira nga nagamba wayi nalabako enjo nga nnyonnyola bwati ne bwati kangendeko eyo era abaami bensinga ofuna wano omwami ajja nagamba enjo ekindeesa wano nawuli onyonnyola masaaji abaami abafumba abalina ne bakyala baabwe bajjawo ne tumukola masaaji n'agenda n'agenda era nga gamba nazze mpulira ebinywa byekutte kati enjo ndi fine webale kutendeka muwalo yankozeeko kozeeko bulungi kati baabasajja bagamba ki abafumbo lwaki tulubomba mubakola lwaki tembabuuza lwaki tobiyigiriza mukyalawo baabasajja bawalizo niki abasajja bakyala baabwe tebamanyi kola masaaji kuba olaba alani kino ekintu kya masaaji andabako agenda kijja mu birala agenda kugamba wa balimba kati bakirayanti bange abajjaana abana be bajja okutegeera kyennyonnyola kitunnyonnyole okitegeera so mbaga kino ekifo ekyange tukola masaaji anti omukyala yeyeebuuza omwami wange nange ensobola omukola bwenti alani si byakola bwotyo si byakola bwotyo mukwano kino ekintu abasajja babannamwe mbakwatirira ne mbajja mu feeling babakwatirira eyo naye ffe tetukwatirira ffe tuba tujjanjaba bujjanjabi era abawala bange ne wembayita n'obatunuulira enjala zino ojja ziraba nti z'abasawo okitegeera so ogenda mu sipano osanga omuwala ng'akoze olwala lukoma wano luliko n'akasongezo lufumita luti ddala ezo enjala zikola masaaji ki nze nkugamba nti no wano tukola masaaji tujjanjaba mibiri abawala abange tebakuza njala olw'omulimu gwabwe gwe bakola ki gwe bakola gukontana n'ekyo kyokubanga bakuza enjala era niye tuveeyo tubuulireko munnange kubanga beebuuza mwe abalina zesipa abakyala naawe mwennyini okola nze ndi CEO wano naye era nkola waliwo kera nti ajja nga gamba neetaaga eryo li CEO nze kirabika limanyi nnyo kubanga nze tica nze tica kati waliwo lyajja nga gamba ate ngende n'omuyizi ndeke tica amanyi tica onayinza okuba n'ekyenjawulo kati olwo bw'onnyoka n'oddayo ewaka
Omusajja omugamba otya? Wange neggulira Alani nvuga emmotoka yange nengendi wange nenkuba engumi sikanya nanziguya nenyingire wange wabeera waggale. Toli mufumbo? Iye siri mufumbo. Tolina musajja? Tonnatuuka mwetaaga? Simanyi naye mpulira si kyendika ennyo oba waliyo eyayagala mbeere mujinkiniwe. Oli muzadde? Ya. Olinamu abaana abawala? 2 daughters. Wano bamanyiwo? Alani kansooke nkugambe n'ekyo. Anandabe yoba anayogera kiki ekituufu boogera nze tewakyali kipya kiyinza kunjogerwako nenkitwala ng'ensonga oba kyoba kikuba byo byogerwa babyogedde ate neyatya okumwogerako tebaamuzaala yafa teyajja na ku nsi kati nze ku lwange nga nze muli nkimanyi guno mulimu ng'emirimu emirala nga bonalaba oli bwalina saaluuni ye bwalina botiiki nange guno ogwange mulimu era ndi proud nagwo ngwagala sigukweka sigukukusa kyobala nti ntuula ku TikTok live nenanga because nze nkyewulira ng'omulimu gwange gwegwo mulimu sigukweka sikola bumenyi bw'amateeka si kibi kyenkola era kati kawala kanga akakulu bwe kaba nga kazze katuukira wano nenkadroping ewaka mukulu akuze omwana wange first born wange akuze yatuddefu siniyafu. Singa omwana wakeera nagamba yagala kukola mu massage? Sanga akeera nagamba yagala kukola mu massage. Omwana w'omuwala? Nga nze omwana wange bw'aba akiŋŋambye kyemmanyi benkozesa tebagambako bazadde baabwe kuba n'abamu bajja wano nga tebagala tuula mu live. Okitegeera nga balaga nti kibi kye bakola oba tasha kyotusumbwa nga balaga kibi kye bakola. Singa omwana akeera kumakya nga mami yange njagala kukola mulimu gw'okola, would you advise your daughter? Simanya ati ambuli nsooka ne mubuuza nsonga ki ekwagazisa okukola omulimu gwa massage asooka nampa reason lwaki. Gwe ng'omuzadde bwe omwana amaze okuwa reason kati gwe omuzimu okoledde ebbanga ki guno omulimu? Kati myaka 4. Myaka 4? Nasooka kukozesebwa nga nkoleyo makindye ku Nature's Sport. Nenkolerawo omwaka gumu n'omwezi gumu. Then nenvaawo nenja nensaba wano ekifo. Kati omwana akubuuziza mami. Anti nga bwe nkugambye nti asooka eri omuzadde akulaba ali mu kuwuliriza. Yes. Naye alina abaana abawala. Era abaana abawala mbakozesa wano balina bazadde baabwe babakubira balina ano. Omwana asooka nampa ensonga nsinzira ku kyabaŋŋambye. Mami njagala kufuna ssente. Nsinzira ku kyabaŋŋambye. Nsinzira ku reason omwana gy'abampadde kuba nsooka mubuuza kibuuzo lwaki. Then bw'aŋŋamba bwampa ensonga ze nga like take awo. Bwampa ensonga ze nga mpita. Ntwaleyo kale. Era byebimu. Scrub afoyo mujjemu komuleeteko wano. Bwampa ensonga ze nga ndaba ayita ng'akola kyayagala. Abeera muntu mukulu nga yeesaliddewo. Leetako wano. Boko. Teeka awo. Scrub akola ku ba client. Sente anti muwe. Tebazikwadde? Ono scrub gwe tukuta abakilanti baffe. Bino bye muyita ebikola? Bino bye tuyita ebikola, oyiro gyali eyo. Bintu byange bya bbeeyi Alani byenkozesa ku bakilanti bange. So tebibabutula. Kati singa kilanti mukola n'ava mu mbeera. Bakilanti b'oku Angels mukwano bantu babuvunaanyizibwa yaba alina kyajjiridde. Incidents kije wajje wakafunako mu baana b'okozesezza gy'ogamba nti mu bizinensi eno yanjigiriza ebintu bingi. Nga ki Alani? Ekizibu kyonna kye wali ofunye mu bizinensi eno? Ekizibu kye nali nfunye ko wano nakozesaako k'abawala. Mu bawala abo mwalimu omuwala oba gwe nali neemanyi naye nga yaliko oba like mukwano gwange bwebityo. Nandaba alina era akatambi akamu kuyandaba nansaba omulimu bwe nagumuwa najja. Nakola asangawo abawala
n'afunamu oba ennugu kuba yali amumanyi ndowooza n'alaba nga nange kyenkola asobola okukikola so natandika okwonoona abawala be yasangawo abakozi ng'abalaga nga onaafuna ssente nnyingi atufunamu ssente nnyingi naffe tusobola ogenda tuyiye ekyaffe ne banziba amasuuka g'amatawulo ne babibba ne balondamu bye baali beegombamu ne babitwala nabo nga bagenze tandika ka bizinensi nga kano mukama teyabawa mukisa kuba baleka amaziga emabega kiseera kitono nnyo nga beyabba banneegayiya baagala kudda saabakomyawo naye simanyi gye yapaalira oba mwali muno simanyi so nafunamu eyo challenge ekirala era challenge ze tufuna ebyo byogambye nti batwogerako batuyita amannya bamalaaya biki kuba namwe ku TikTok siza mu olusu bye tulabako baani abali mu business wali olabyeko ku TikTok live yange n'ogituulako n'ogiwa akadde ya Angel badde sinagiwa akadde kati njagala ojja kunsaakingako okwo kwendi ku TikTok Angels Massage Angels Pala Angels Boom account zonna kweziri mba nnyonnyola kyetukola era nga ndaga n'engeri gye tukikolamu oluusi tukola hot tawulo nendaga oiro wange nendaga ebintu ng'ebyo nenyinyonnyola kati ekira nti ali eyo bwampa obudde nampuliriza asobola okitegeera nti ddala omukyalo ono kirabika bw'ogenda ewuwe ofunawo ekintu ekirungi era bayiika mu bungi ebika by'amasaagi biri bimeka bingi alani tugireeko nga bw'otuyigirizaamuko nga bw'otunyonyolamukko kati tulinawo kaswidishi akaswidishi massage kakolebwa omuntu ali stressed nga like nojano ng'olina stress eizo bakuyomba ne mukyala wa kulesa obusungu wakyayibwa owulira ebirowoozo biddukira kumu tobitegeera kati omuntu bw'atyo ajja n'akolako ako ka Swedish keŋŋambye kamulirakisinza bulungi kamuzza ebirowoozo oba webadde weerabiralabira kajja kakuzza mpola mpola ate era ffe tukikolera ddala bulungi then tulinawo deep tissue kira nti ali eyo ng'olina pain omubiri gutera okuluma naddala abatula ennyo mu office balumizibwa omugongo guno tubakolako wano n'otuukawo ng'omunyigawo kattawulo n'agamba okaleka ewaawe so oyo alina pain mu mubiri gwe ajja akola deep tissue tajja kuddamu kuwulira obwo obulumi mpozi nga bwetaaga genda wa musawo oba mu byuma ng'ebyo musikaninga newe kinaba nga alina pain ya bukoowu ajja wonerawo wano then tulina body to body mwana akolako body to body nakuslidingako lindako body to body yeba etya yeno omwana gye yatugamba mubiri ku mubiri naguno omubiri gunyiga client ku mugongo kyesitegedde Angel njagala nnyonnyole bulungi ntegeere bulungi mu bika by'amasaagi waliyo body to body ye era kweri ku menu like akozesa mukono akozesa ngalo aba akozesa ki nawe wati aba akozesa mubiri gwonna bifo nga sose ku massaging soka ku massaging n'engalo mbiri gwonna tandikire no ku bigere akola atya asoka ku massaging n'engalo atandikire no ku bigere na ku massaging mbiri gwonna ngosoba n'omuganda nti oba waliwo pain kuba nina n'obudagala bwange tube bwensigako ba client nga abadde alina wali pain ne tumusiigawo ne tunyigawo n'akatawulo akooca oba omusayi gwekutte bwe tumunyigawo n'obutawulo obwokya omusayi guta naba nga akendeezaako kweri pain gy'abadde awulirawo so then bwe tumala okumasaginga n'engalo mbiri gwonna omwana aslidinga like olaba ng'omusota bwe gutambula ku ttaka mwana abeerako ne oiro nga munjiko ne kaya nti namusiiga oiro nga munjiko kati nabeera nga avuga gogolo nga oyo omwana ali mu nnika asobola okuba mu kannika ke bakagistring nenga talina kaleega kozi kino ekifuba kiyimba kirina okugenda ku mubiri kino ekifuba n'olubuto ayina okiteeka ku mubiri gwa client navuga gogolo na sliding kuba abase amuyitako buyisi bwati naye nga like abeera nga amujjako bwati nga amunyigisa n'omubiri
gye bayita bode omwana omuwala omwana omuwala ate yali baddaani kati muddu z'omusajja bwe zikyuka nze simanyi iyo omwana abakola kyalina kukola era olumala tubeera n'amazzi agookya wano tujjanjabira ddala abantu alani ne bavaawo nga bawonye mukwano nze ntuula wano okira nti n'afulumayo n'agamba enjo ono masaaji nali nava ku masaaji kozi nga ogenda mu sipa bye bakola tobitegeera omwana akusuna njala kuyiira buyizi oyiro mungi kukulumya bulumya naye nfunye masaaji babasajja abajja bo baagala ki bajja baagala masaaji ki gwe basinga okwagala masaaji yenna oli aba ne package egyagala waliwo atuuka nagamba njagala hotstone njagala masaaji ow'amayinja enjo mumuyina hotstone yali atya mayinja weegali nagocha gaba gabuguma ng'omwana ayisigako oyiro aliteeka wano mu ngalo tugayina era nga ye ayagala hotstone masaaji w'amayinja yagala omunyigisa era oba oli muyisaako bwoti nga lyomutambulizaako liruma liba limuwa masaaji nga bwe yalifunye ow'engalo nti mba nzikunyigisa bwe nti kati lyejjinja ate lye liba limu masaaji nga gwe likutte bukwasi mu ngalo zo mubiri gwonna mumpeeko ku mayinja ago kati singa otegeera nti omwana yakoze kasitoma n'akyuka n'afunamu embeera kasitoma n'asaba omwana n'agaana namusaba ebijanjalo n'agaana alani olaba nze bano abawala benfuna wano mbatendeka kyokkola wano mu kifo kyange sitera nnyo kulingiriza kintu kibeera mu ruumu oba bakoze ekyo abakozi kikuba ekyemmanyi nti nkozesa abawala bakulu abamu bajja wano nga balina ne ku baana ng'omulaba muwala yazaala naye nga tosobola kukitegeera so babeera bakulu mu ruumu eyo babeera bakulu n'abakulu nze kyemba mugambye ogenda okukolayo ekyange mba nkimanyi gampe mba nkimanyi so gegana mayinja getugamba ssebo geegano Jose extra wandyagadde bakozeseeko ku mayinja ne Jose abyagala ne Jose nayagala masaaji abaana bange bano kalungi nnyo era singa mukozeeko ku mmwomu n'abaakakola yali kubuulidde gamekagana amayinja eyo package ya 13 ey'amayinja 13 masaaji yekka mulungi nnyo ow'amayinja so nenze just neralikiriddemu abantu abakola body to body oyo omutayinza butakyuka simanyi kyenyinza kati body to body bamukola mu mbeera ki ala ni mbeera omubiri gulina kuba mu mbeera ki okay kati oyo client abayagala body to body aba yagala ku relaxinga nga mukoowu nga alina obukoowu mubiri gwe nagamba kangende nkole ki nkole kamasaaji akaka slide tekamuleka kyekimu asigala ngo nawe pozo oluso ogira ne wekwatiramu client ajja wano n'abagamba njagala madamu kuba bamanyi kanaye kabode tuboda ako kakola bulungi nnyo nkasiraidinga nfuwa n'oluwa kalungi kanyumira akakola ne gwe bakakola omuntu singa aba ali wakaawe tugenda wonna client waba tuyise ne Masaka nayo ba client bangi mwala agenda n'akola ne mmako lya solo kuyita naga enyo sindikira omwana yes ba client batuyita wonna we baba tubasanga maka gaabwe tubasanga wonna waba ali relaxinze oba ali ku hotel oba motel oba wa tugenda wonna we baba abatayagadde kujja ku spa wano Atla Cruise Exclusive bana iteka mu comment section ya awantu onchimanyi eno show onako olwaleero nange nabi nabadde nebuuza manyize mu sauna ntyayo nze ntya sauna ntya negundi massage otira bwere ala ni nadala massage otira bwere omwana asobola okukwata ewantu ne otetegeera nova mu mbeera ala ni gwena oli mono ne just Getokola nko ku muntu nava mu mbeera naga enjo kigwe simulabangako page ya TikTok eri nyingi lwaki nyingi
olw'ensonga TikTok eno ngifunako obuzibu tuliko bangi aba businesses kati ziizo nina amasimu mangi zonna kuliko accounts kati osobola okungwako eyo live nzikuba nnyo ono omwana Angel waliwo ezikuba live waliwo ezikyali ento Angel's massage bakafulu ba massage bwe mweyita tuli sibe tweyita tuli bakafulu tuli bakafulu tumanye ekyokola fe anti twetunda bwetunzi tetwetunda tukola massage ate ne baklienti bange bajja wano balina bakyala baabwe balina ba girlfriend bino ebyokwegadanga basobola obisanga wonna ate nno nabyalayisi ala ni massage wange omulabi wa bbeeyi byalayise ebyo ebintu byokwegadanga abasajja balina bakyala baabwe sisuubira nti wabawo ekyenjawulo ennyo kye bakimye wano ku Angel nti oba kyakwebaka na muwala wano bajja nga balina ebizibu byabwe nga bazze kufuna massage nga tumaliriza esangibwawa tusangibwa wakaliga tuli ku Boom Motel ava mu tawuni osobola okuyita Wakaliga Road noyisa Lubiri SS nojja ng'okiranga agende na Tete noyisa Ivy's Hotel wetera katale kaba veterandi era waliwo ekipande kyaffe ekiro kibeera kiyaka then gwayitidde no wansi na Lukolongo bana Tete opposite essomero lya Rihanna awo waliwo galajo ovuga tuli waggulu kasozi opposite ya Rihanna osobola oyitirawo charges ziri zitya packages zange zitandikira ku mitwalo 7 package etandikirwako Swedish wa 7 then deep tissue wa 8 nina aromatherapy wa mitwalo 10 erotic wa mitwalo 10 full package ya mitwalo 15 four hands bawala babiri mikono 4 bawala banabe baba bakolako bawala babera babiri just no hands mikono 4 emikono gibere najja bawala babiri kila nti ajja wano n'omuyitira abawala n'agamba njagala babiri be baba bampa massage bava buli side jukira amagulu gali abiri bakutama nga bakumassage nga ng'omu amassage eno pati omulalo eri enje abaana bano basasula batya nyinza okugamba nti nze nkyasinza osasula abaana obulungi kubanga sente musaba nnyingi abaana basasulwa bulungi nnyo basasula padde mu mwezi sasula mwezi ate sasula week buli lunaku client gwokolako gwe bakusasula buli mutwe mwana gwakwatako gubeerako commission we buli mutwe gwa client gubeerako commission we kati omwana bw'amala ebbanga atandikira ku mitwalo 2 okudda waggulu omwana bw'amala nga tafunye client olunaku buli lunaku teruba lwa jjuma asobola obutafuna leero enkya n'afuna nze abaana bange wano bakola buli kaseera alani kizibu omwana okumala ennaku 2-3 nga tafunye kiranti kizibu so kikakata ku mwana okukola client obulungi kirina kakata ku mwana okukola client obulungi n'amusigaza era wano kibagobya ekyokukola obikira nti kasita akulopa ensobi emu yokka nyinza okuwaayo omukisa kasita nfuna n'omulala akiddamu oba toyina mulimu ni ba client be buli kimu kyange ng'oggyeko Katonda privacy y'aba client eri etya nungi nnyo nga bw'ogirabye ng'ozze era wagyogeddeko nungi nnyo parking yaffe ogirabye security buli kimu okirabye kubanga client ayinza okujja omwana enkera n'amulalaasa alani kizibu nga bwe nagambye ffe wano tuli basawo ebyama ebyange ne client oba mmusanzeeko ki ku mubiri oba mmulabyeko kikubanga wano bakira nti tubanaaza tubanaazaako oba ffe wano tuli basawo tosobola kuwa client mbwo omwana ffe wano tuli basawo era kyenteeka mu bawala bange ekyomulumu kiba mulumu tasobola nakuvaayo mbw anyumize muwala munne simanya mulumu client kino nno tekisoboka ebibozi by'omulumu eyo bakira nti abadde atya bisigala eyo kale wunzika ng'obalagira business weri tukola scrub bannange temukyerabira waliwo omuntu ali eyo nga yagamba bw'anaaba amazzi mwina ne sauna gyeri nayo yo sauna ya kifo ya kifo ya kifo kino kya hotel naye nga weeri waliwo ne gym bya kifo ye masaji naye mulala takwatagana nnyo na kifo tuli bapangisa
but waliwo client ali yajja okumpulira nga yalina ekizibu ky'okusiibwa omubiri bw'anaaba awulira obumusunaasuna ng'ava kunaaba abamu beetakuza n'ettawulo n'agyeteekawo teyagala ajjejjako mukwano jangu tugenda kujjanjaba ekyo ekizibu omanyi zino sikiini esobola okujjako nga gw'olaba lusu naye nga kwajja ka sikiini akafu onaaba n'owulira nga atanaabye kati jangu tugenda kujjako ekyo ekizibu nga tukozesa scrub tugenda ku scrubbinga bulungi era ekyo togenda kuddamu kiwulire ky'okusiibwa amazzi so mujja mutuwagira ebintu byange birungi byenkozesa oyiro mulungi oyiro wange mulungi awo akadomola kaliko n'ekigambo ekigamba nti oba olina pain mubiri ekuvaamu oyiro wange eddagala tukola amasaji mulungi tunyiga hot tawulo kira nti wetumala okumasajinga tukuteekako tawulo eyo kya eba ebuguma omubiri gwonna ne tugunyiga nga tukozesa eyo tawulo so gwalina omusaayi ogukutte ebinywa bikutte bikuluma janku angels massage ogenda kuvaawo ng'ofunye ekisinga singa ajjawo client enkeera ne mulaalaasa kala ngenda kweza myaka 3 wano sifunangako kyonna kyonna ekyo kiraga nti bakira nti wafe twamogeddeko oba yakiwuliddewa bagenda badda tukolako ku kira nti emirundi nga 10 ng'ali ogwo yennyini oyo ng'ajja oluusi n'ayita n'emikwano gye tebeemulugunyangako nti oba enjo biki wabula buli lunaku bakira nti bange beeyongera kusiima na kuwaana lwaki tembeera na consistency y'abaana buli kaseera mugoba abaana omulimu gwammwe guno abaana abawala tebali consistent oluusi ekyo ekizibu tukifuna kuva mu bakiraya nti waliwo kira nti nga bwegambye nti kira nti asobola okujjana emirundi egisukka mu 10 bakoowa okumanyiiza oluusi abawala amaaso muwala omu fifi maama mbadde nomuyita kiraya nti bakoowa oluusi okumanyiiza abawala amaaso ate n'abawala nga bw'obalaba alani ndi mukyala nawe nga bw'ondabye abawala bange obalabye nabo si bangu kati wano nze mba ne right yegoba omuwala kasita ntuuka ekiseera nga ndaba tetukyakwatagana mulimu gwange yajjawo nengumuwa bwe ndaba nga abaana abo balaba asobola okukola n'afunamu akakaddeke nga yajja wano nga talina oluusi netuuka boosi nange nemuwa n'ez'enviiri kuba njagala anyirire alabikire kiranti wange mu kifaananyi ekirungi naye omwana akolamu wano akakadde alani ng'omuyita n'asirikira wali waatudde ng'olina ky'omutuma kati awo nze nkuyisa mu kkubo nogamu neegenda ononyeeko ewalala naye nga ensonga ya byonna abawala bange mbatraininga empisa era bantya bampa ekitiibwa nga boosi waabwe omwana omulenzi wajja myaka mulimu abaana baffe abalenzi abamu ng'emibiri mikulu naye ng'emyaka mito musinziira ku ki okwewala okuteeka okwewala abaana abato okujja nawo bagaye kangende endabe naddala abaana abasoma ninze mba simanyi oba asoma oba tasoma kati n'oyo ayimiriddeawo mu nkofiira era kira asobola okujja nga kiraya nti ne tumuweero coming n'atwala ne tumuwa menu yaffe ku menu n'akyuzingako saavisi gy'ayagala era n'asasula kati nze sijja kumanya oba avudde makerere ku ssomero oba avuddewa simulabye mu uniform okitegeera temubuuza ID nze sibuuza ze nga kira nti gwe buli kira nti anajja ku mulimu gw'okuwagira mu dduuka ali ogenda mubuuza ID ye oba mbega anti gino gy'abantu bakulu kati gino emirimu era nze mba mulaba nga muntu mukulu wano tewajja mwana muto alani wanaaliwo oba muwala gw'osanzeewo mukulu ne kiraya nti ajja nga mukulu ebigambo ebisemba tuve wano basebo ne bannyabo abali ku Alan Cruz mwebale kutulaba kyemanyi muli eyo buli omu agenda kuwa endowooza yo ogutali musango buli omu asobola okwogera kyonna kyayagala buli omu asobola ajja kumpita kyonna kyayagala but me I don't care nkola mulimu gwange ndi proud nagwo ngwagala sigukweka ba family yange sigubakweka because mulimu nze mmanyi nga mulimu gwange sigukweka sigukukusa sekweka era ne motoka yange ngenda teekako sticker mabega wali ngende ewaffe nga kweri so gwe wenna ali eyandaba oba mpuliriza ng'olina ekintu kyo kyonna kyokola kiwa omukwano kyagale oyinza okuba tokyagala naye akaseera ako ky'oyinawo
bawe namba y'essimu kyagale mu ekyo jafunamu kyoyagala enamba y'essimu eri 0705 8 56 87 ne 0785 71 69 54 mbasibula mbagamba nti mwagale bye mukola bw'obanga olina kyofunamu tunuulira kyofunamu totunuulira mulimu gwogwo kye bagwogerako kino kyofunamu kijja gukwagaza so mwagale bye mukola mwebale nnyo okundaba mukama abawo omukisa kale saagala kusukako wano olunaku olwaleero mbadde ne Angel wano ku massage palaye ng'agezaako okuba nga atubuulira bizinensi eno ng'engeri gyagiwangaddemu bye bayitamu n'ebyo bye bafunyeemu yofunyeemu ki ala ni bingi oyagala mbyogerege ogamba naye mulimu guno Allah asobodde okumpisa wano byenfunyemu ala ni biwerako manyi nsinga bangi abatayaya nekirizaamu nfunyemu akasente ala ninsobola kati okubanga nava mu lubu lw'abasabiriza kubire gundi esimu nsindikirayo ku data mwana gwe ntwalaako ku beach oba ntwalaako out ala ninetwala out era nina ne bentwala out nenkiriyalinga bill ya sula bulungi osula bulungi nnyo okay sula mu apartment ndisasula nvuge mmotoka guno mwaka alhamdulillah mukama yampadde mwaka motoka kange kapya amina kati so ndaba byenfunyemu nyongera ddala ogwagala kuba nfunyemu ebirungi lwakwagala mulimu gwange nkikozesa mutima gumu obola nti nfuna abala ne mbatendeka nabo basobole kinyumisa era nti wange abaze wano abenga addamu n'akomawo ekirungi kyabafunyeewo so n'ebirungi ebyo bikyajja mu maaso kaawo era mbiraba bijja amina lwaki nsukkako wano comment section yawo kyonna kyonna kyewandyagadde nja kusobola okukomawo mubuuze byonna byoyagala Alan Cruz gemanya saagala kusukkako wano olunaku olwaleero ofuna muswe bulungi mwera nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozule ekipya Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri Origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku Note 752 emu Note 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 Note 83 2 Note 3 6 Note 2. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde. Ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA. Gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.